ng'olinganga ali overwhelmed. Mbadde nsaba onnyambeko otwala omwana ku ssomero. Beza sigenda ku ssomero nyangu nagendaga ekyo gya kikola ekimalirize. Sigenda yeeyo. Naye kuno sigenda kikola ogenda kunnyambako kuba nange nabye ngenda okukola. Nasusiza appointments ku mulimu yange n'ensooka enzituukirize. Omwana mutegese bulungi nnyo. Olina sinza ogenda. Sooka oleke. Waliwo ebintu ebikyakunyumya okutegerako paka nakati. Omulimu gw'okola kukwata abaana n'obatwala ku ssomero. Nina ogenda onoonya ssente. Kakati ne mogenda onoonya ssente ntwale kutandika okutwala. Naye kati okuleka nga mpisa mbi. Omwana wasomera wooyitira ddala bwoti. Kati obudde bwe mmala nga mpeta naawe. Ate kati lunaku lumubeera mu ngoma. Bakozesa olaba nze gwe bakozesa saagala kuwugga. Nfissa obudde olwo gwe boss. Kati ate nze mutandika okwemula n'okutwala abaana ku masomero. Okuyisa kwemoola. Fata mu bintu by'ekisiru naawe. So kuddamu ebyakintu byakwemoolamoola n'abaana naawe. Twala abaana ku ssomero mala otambula ogende. Tunabe naawe tukayana bukanyinga abantu basiru naawe. Omuntu ayitira ddala ku ssomero. Sigenda kulinnyayo kwata abaana batwale ku ssomero. Ziyya mu bintu eby'ekisiru naawe. Kyono waagundi ali luddawo. Nno weekalambiriza. Kale nze tandika okutwala abaana ku ssomero nga we guli musango ki? Abaana si babo. Kati twala abaana ku ssomero gwo baweereyo school fees. Sinza abaweerayo kuba gwe kitaabu gwaba. Kati gwogenda kukola ki? Kwakyanga ntandika batwalayo bwe batwalayo eno ttamu yakooba. Bukyantandika kubaweerera osigala ngo batwala ku ssomero ki ekijjawo ki? Anti nakugambye nabye ngenda okumaliriza. Sigenda kusobola kale. Basigalewo. Tadi byakunjigiriza naye bya kisiru naawe. Aye singa wabadde osasudde school fees singa teweekalambiriza. Nakugambye yogera n'omusajja mugenda teekayo ssente. Yinza okuba n'essente n'enzisigaza. Ate n'ekyo nasagala kukiddamu. Era gwe muzeego ogwa buli ssaawa. Wano nali ngamba mpa ssente z'abaana nziteekayo wagula mmotoka mpya. Kati abaana bakubeera kwekyo mmotoka mpya nagigula kuba nali njeeta. Abaana batuuse okuddayo ku ssomero tonnateekayo school fees. Gendo nyonyi n'omusajja ngandi ssente zigenda kujja ku. Kyokka balina ohandinga in holiday package jjukira balina omubala. Kati awo wandibadde wasitukidde dda n'ogenda naawe. Mbadde okusaba naawe leero genda weegayirire ku HM. Ani. Olyoka otegere kyepitamu. Nze ssente neegayirire. Ogenda kungamba Friday week ejja abasomesa ngendo picking abaana bavuma buvumi bagamba I don't fulfill my promises bagamba obabalo abaana bange ne babalangira nawe gendo yogereko nabo. Era omusajja olwandaba eri ttamu nga ntuuse batwe papa nangamba nnyabo linda mwawo wabweru yantuuza paka lanchi ne bakuba essimu ne bagamba genda mukadde omusajja tagenda kukomawo alina meetings. Kakali nganze nsulawo ng'omusiru. Gwe lwaki oba toteekayo ssente mu budde? Nnyinza okuziteekayo nga sizirina. Ate tewalonda kukwe mu mmotoka. Ava mu bintu by'ekisiru naawe. Tunabeera ku nze ne bannangira ne banvumanga ng'otulinga abatamanya nti n'abaana balina okuddayo. Kati nze nganze awo ng'ontuuza nja nti njabba bawemula. Nasaawo musiriwalirako naawe. Kambuuze essomero tuweereddemu abaana okuva mu buto ate tubeegayiro okubategeeza nti school fees tujja musasula. Bwe ziba zibuze. Gendo nnyonyere ki? Nyamba nawe leero bakulabeko. Ogwo gwe mugaso gw'omukazi sweet talking naddala ku musajja ataakuzibwanga nze. Kwanze njabba wemula. Nyamba nawe leero bakulabeko. Sijja. Kwanze nabagamba sinze tata w'omwana bwe bampa ssente nga nziwaayo. Nze ngenda tandika okumira n'obwala reception okagamba yakola beedimansi ali kati kamukuba essimu ng'atalimu nga nawe okimanyi mwali nze nganziramu ebyo. Gendo yogere n'abaana kuba abaana bo bogenda okufiiririza. Gwe si babo. Gendo yogere nabo. Twala abaana ku ssomero yogera n'omusajja mukaka sente tugenda kuzemuwa. Bannange buli lunaku kyenkola buli ttaamu. Naye tumala ne tuzisasula ssente zidireyingamu. Nze nange nkoowa okumpisaamu amaaso nkoowa okungeya. Buli lunaku ngenda ku prizaala awo. Yenga bamusalako amazzi g'essomero balo wekuba okusasula kwangu. Yenga bamusalako amazzi g'essomero. Ate gena kubeera bwetu ku ttagali busaawa wala kuba abaana bazzeeyo ku ssomero maama bwe banaamalirako university nga tetuvudde mu mitima. Kibuliriremu omulembe tigwayogera buli ttaamu bwetandika nga mpagula emigundi. Maama waabwe omulala agenda aboogerera anti namaamu naye gwe maama bukulemye. Singa mungamba nti nogenda zipala okutano n'ozipakula okutano kiba kikola amakulu. Bwe zimbula ku Friday nerandike kwetunako bitundu bya mubiri olina agula ensigo. Wano nayogera naye wiiki ewedde. Nayogera naawe. Ngenda kuwaayo ssente. Era kyekinzeero ngenda kulaba musajja ampe ssente. Nange saagala kwekalubiriza. Naye gwe nga bwe nnwanako obuteekalubiriza genda oyogere nabo. Bwe kanya bugonvu. Obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaabo. Naye nze nkanya bugonvu nga nze kennyini nakwegera ne ngamba kyogula emmotoka. Obuddugavu ng'oddako emabbali ng'abeeru bajja.
abakazi n'abasajja batwalayo payments eza receipt nze ntwalayo bigambo naye nga gwe kennyini yogenda wene mugamba lindako emmotoka njagala osooka ompeereyo ku school fees z'abaana kugambe sente zigenda kujja kyendiku wano kyeninamukkirya njagala ogenda bigambo ontambuzayo mukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe